Oluvannyuma bannakibiina ky'FDC okufuna obutakkaanya kwe yalina okuddamu okwesimba okujuza ekifo kya Kyaddondo East, bangi bawagira omubaka abaddeyo Apollo Kantindi okuddamu okukwatira ekibiina ekyo bendera. Ekyo kimu ku kyavaako obuvuyo mu kwewandiisa olw'okusatu lwa wiiki ewedde abawagizi ba Nkunyingi Muwada obayagalira okubbira Ssaabawandiisi wa FDC Nathan Ndalama Fabio okubamma bendere. Mumberi abakubanire mu kibiina kya FDC okutunda Joyce Nabbosa Ssebugo n'abalala tebasemba Kantindi ne basalawo okuwagira Muwada. Bano olwale balabiddwako mu maka ga Nkunyingi abadde ategese olukungaana lw'abannamawulire okubategeeza lwaki yasizeewo okwesimba obwannamunigina. Nabbosa n'abalala tebasose kutegeera nti Muwada yabadde ategese olukungaana lw'abannamawulire nga beetasuubira ekkamera bw'atyo azeebalamye. Ono ne banne beesoze ennyumba ya Muwada ne baako bebateesaako nga tebakkirize munnamawulire. Akafubuko n'okutwalidde ezali essaawa nnamba era nga Nabbosa akusiddwa n'ayisibwa emanjo okwewala kamera okumukwata. Ye Muwada oluvannyuma yogeddeko ne bannooli n'ategeeza nti yasaanidde okubeera omubaka era n'asuubiza buli byagenda okukola ng'akwasiddwa obuyinza. Nti nga bo abakulembeze b'e FDC naddala mu ttundutundu lino erya Buganda batwagaza ebbanja limu lyokka tugende tuwangula akalulu kano akajja Kyaddondo East Constituency. Abakulembeze baffe ab'e FDC batuwadde olukusa mu butongole tukulembeze akapiira awandibadde ekisumuluzo tukozese akapiira tuwangule ate tuwangulire FDC mu Kyaddondo East Constituency. Basiimye nnyo nti batuse mu kitundu nga buli we batuuka balaba obuwagizi tulina bw'amaanyi ate ng'obuwagizi bwe tulina bwa mulamwa. Bo basente b'e FDC ku mitendera egy'enjawulo okubadde Owakiso Omuhanguzi Kalebo n'Owennangabo James Kakande boogedde ku ky'ekipawalizo okuwagira Muwada ne bava ku munnakibiina kya FDC Apollo Kantindi nga yalina tiketi. Kubanga ye muntu ali ku ground atuukika era ebintu byonna abikola bulungi. Apollo Kantindi olunaku lwe yayitamu lwe lunaku lwe yajjako essimu, olunaku lwe bamuwa mu Parliament lwe lunaku lwe yagizaako. Ye muntu agenda otuyambako okutereeza ekitundu kyaffe ate era n'okuweereza abantu obutabaleetera kujula. Tumwetegerereza ddala era ntukakasa. Neemanya nti wadde ono tebaamuwadde flag naye ku ground yaliyo ate yasobola okutuwanguza. N'olwekyo bannange ekyo nkibasaba na kaakati muwagire omusajja ono muleme kulinda kunoonya kisumuluzo wabula munoonye omupiira kubanga omupiira ogwo gulimu FDC. Ye muna NRM Sitensebuli yakubye olukungaana ku kisaawe Kasangati olunaku olw'eggulo lwasitudde ebikonge mu NRM. Muno wadde minisita talina mulimu gwa nkalakkalira Alhaji Abdul Nadoli, minisita ebyenjigiriza ebisookera ku Rosemary Sseninde n'abalala. Bataata bannyabo ne bassebo oba tuba tulinamu obutaagaliza n'enkwe n'obujja byonna twakoze eki? Olwaleero twagala buwanguzi. Sitenda tumusitule buli omu waali tusitule sitenda tumuteeke mu bire. Bwe tunaamusitula akalulu tujja kayoola bulungi. Naye muzeeyi byonna byabakoledde kati nga bwogerera mu tawuni council municipality zirinza enfuufu ebadde enkuba ku bwa seeta n'ensala okutuuka ematugga ne nsigazaawo katundu kakira kuggukawa. Ssebalu yategeeza ne kano kaseera akukunula Kyaddondo kuba bwe yali ng'akyali mu kiseera yabatuusaako enkulaakulana. Akalu kano tulwaddamu sinze nakawangula Mukama ye yakawangula. Kyewankwasa ebyange byonna Mukama ne mugamba Mukama sitenda Ssebalu ndi munafu kwate engabo n'obugawa nabannasiimiko bono basente zikabasereza ensiri. Anes Chaze ne Bulega Steven bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.